Fiki Gaza akikonfaminze nti abayimbi babadde mu nsonga ey'okubeera nga akwatibwa mu kkomera lyakulungirudde almost weeks 2 bweddu. Okusinziira ku Fiki Gaza akikonfaminga lumye nti tagambye linnya actually pinpointinze linnya nti oba ono naye agambye abayimbi bakontributinga ku kubeera nti ye abeera mu kkomera n'okusinziira enkwata gye bamukwatamu okusinziira nti abamukwata information eyo entuufu ne location wa exactly we yali bagifuna ku bayimbi. So okusinziira ku Fiki Gaza yes avuddeyo okubeera nga yeebaza naye akikonfaminze kyokka ate ng'abantu gwe basinga okubeera nga basongamu ennyo olunywe ye musajja lwakuba nno naye tagenda. Waliwo gwe yagamba statement paka kati ekyampuumira mu mutwe ng'oyo si mulala Palaso yagamba mwana mulenzi mbuto tulaba we can laugh but we can tough. Akitegedde kubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi yamugamba otulaba wano nze bampita Palaso ebiseera ebisinga oyinza okundaba nga nseka naye ate neera nze aseka nze omwe asobola okunyiiga. So we can laugh and we can tough. Tusobola okuseka naye ate n'okunyiiga tukisobola naye ate sandityagadde mutulabe nga tukoze eki nga tunyiize. Ke kano akatambi ka Fiki Gaza nga ayogera buli kimu nga ekyabadde emboozi y'ekkomera. Bagala kunnumya kunsibya nemanyira nti kirimu n'abantu betukola omulimu gwe gumu nga mwebali abamu abiteekamu sudi biki nira bonna mbamba kwasa Allah kuba yasa omuntu we yamanyi lwaki Gaza wendi yamanyi lwaki ndi presenting a ghetto youth to the world nkutidde why ogenze kale abayimbi babirimu nga bannanga simanyi kibannanga naye nkamba kwasi Katonda kyomanya abamu kubakola emirimu gyaffe gino mwebali abo babateekamu ssente bakuteekeko fayiro